Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nasinzira wano nenkuba omulange eri bannamateeka b'eggwanga lyonna okuyingira mu nsonga za Radio Palo FM eyaggalwawo mwami Nnyombi Tembo ng'afubutuse mu buliri ne mukyala we n'aduma n'ajjaggalawo radio eweereza bannayuganda bonna, eweereza obusiraamu, eweereza abantu ab'enjawulo, eriko abakozi abasasulwa buli mwezi, eriko obulango bw'abantu bwe baasasula. Wabula ye n'afubutuka eri mu buliri n'agiggala, oba yaliko omwenge oba yaliko ki, Allah yasinga okumanya, nga akikolera mu bumenyi bw'amateeka. Kino nkiddamu, Radio Palo FM Nnyombi Tembo yagiggalawo ng'ali mu bumenyi bw'amateeka. Era ekyo nakyo kizibu kinene mu Uganda. Omuntu bamukolako obumenyi bw'amateeka ng'etteeka alimanyi n'atya n'okugenda mu kkooti ebalungamye. Era awo wenanyigira management ya Palo FM obutagenda mu kkooti temuyina kwegayirira Nnyombi Tembo, muyina muteeka mu kkooti abaliyirire. Kye yakola yakikolera bweru w'amateeka. Ekyokubiri nkiddamu kye nayogera, kino si kiteeka ku buli mukatuliki, ku buli mukristaayo, ku buli wanzikiriza etali ya busiraamu, nti Nnyombi Tembo tumumanyi bulungi azze alwanyisa obusiraamu mu bifo byabaddemu ebyenjawulo. Bwe yali MP yabulwanyisanga e Kasanda, najja ne mu Parliament n'ebintu ebirala bye tumumanyiko bingi byazaakola okunafuya obusiraamu. Kimuli mu butonde, ye tayagalira ddala basiraamu ng'abantu. Era tuyina endowooza nti radio eno teyagiggala olw'ebyali biweerezebwa e Kawempe, kubanga emikutu gya TV radio ez'enjawulo zaali ziweereza ebintu byonna ebigenda mu Kawempe ku ground, ng'ate kye ziyina okukola radio, kuba radio ziriwo ku entertaining abantu, basanyusa, okubawa information eri ku ground n'okubasomesa. Omulimu gwe Palo gwe yali ekola ne radio endala gwe zaali zikola ki? Naye mwami Nnyombi Tembo yafubutuka eri, oba yafuna simu kuvaawa, oba yali aliko kikyamu ku mutwe, naggala radio. Ng'akimanyi bulungi mu Uganda mu constitution yaffe egamba you are innocent until proven guilty. Toyina musango okutuusa nga kikakasiddwa ti ogukola ki, ogulina. Nnyombi Tembo tubuulire, musango ki Palo gwe yazza? Era gwe ani eyagisalira ekibonerezo nga tosoose kutuula n'abantu? Njagala okwebaza munnamateeka, nayimirira wano n'ensaba bannamateeka batuyambe bayingire mu nsonga eno. Njagala okwebaza munnamateeka Judy Mbabaali, omusajja oyo mukatuliki. Yavuddeyo n'alaga obwennyamivu n'okunyolwa n'obumenyi bw'amateeka eri UCC ekulemberwa Nnyombi Tembo okuggala radio yaffe nga teyina tteeka mwegiggalidde. Era mu bimu bye yasayitinze article 28 clause 1 ng'alaga nti toyinza kuggala kuwa muntu kibonerezo nga tosoose muwuliriza, nga bwe mbabuuliddeko emabega wali. Toyinza kuwa muntu kibonerezo nga tomuwuliriza. Era n'asayitinga article 28 clause 3 ne agamba nti omuntu yenna abeera innocent until proven guilty. Ng'ekyo kiri mu ssemateeka ono looya yajjayo obuwaayiro. N'olwekyo management ya Palo FM musasula emisolo, muyina obulango bw'abantu, tubawuliriza, tufiirwa okuwulirizibwa kwammwe. Temwegayirira Nnyombi Tembo mugende mu kkooti mumukube mu mbuga z'amateeka asasulire obujega bwe. Lwaki mukkiriza okuvunnamira omujega? Akola ebintu ebweru w'amateeka. Nnyombi Tembo, you are not above the law. Uganda si gwe. Ebbanga lye wamala ku katebe leka kubeera excited olw'okuba baakuwa akalimu ako ng'omaze ku katebe emyaka n'emyaka okuva lwe wava mu bwa Parliament. Tolowooza gogonokera ku radio yaffe ogiggalewo olyoka oveeyo oyogere ng'okinagguka ng'oyambadde bigaalubindi by'abanyugunya. Mbo nagigadde, we've given them suspension until we are going to call them and listen them and we can close their license.
Obijawa oyogeza butamanya. Oli excited. You are just excited. Cite the law. Bwobacho okolo chikola mateeka. Mukomye okujoga banna Uganda. That impunity must stop. Tukoyo nze sijja bogezaako birungi. Kubogerako na lulimi lwa kisa. Bagenda ne baba w'emirimu ng'obadde ku katebe wenna walakasira amabanja gakujjudde ng'olyoka ogogonekera ku mikutu gy'abantu mugiggaddewo. Nyombi Tembo, stop your impunity on Muslim fraternity. Tojja kumalako. Tojja kumalako. I'm telling you this. Toyina lukusa mwewagalidde radio ya Pale FM. Some ebbaluwa eno gye ngenda okuteeka wano. Olabe obumenyi bw'amateeka bwe wakoze mu kuggala Radio FM, Radio Pale FM. Lawyer Judy munnamateeka nkwebaza. Omusajja omukatuliki yavuddeyo n'agamba nnyimiriddewo ku nsonga eno. Era nsaba management ya Palo mukwatagane n'omusajja ono. Abantu basusse okujooga abantu. Hakina guka. Yina yambadde ebisaati by'ebivaavava. Please, bannayuganda tukooye okwogeza ekisa gye muli. Tukooye. Abantu okubeera mu mawofiisi nga temumanyi kyakukola. And we are tired. Tubabuulira. Nyombi Tembo tosobola kulwanyisa busiraamu n'omalako nabo. Wallahi billahi ta'ala. Tojja kumalako. Bameka, wangapi? Olaba ne banno bakirabye nti kyokola kikyamu. Tetujja kusiiga kazigo. Obwo bwa aido bwe waliko nga toyina mulimu. Olyoka ogogonokere ku radio. Tetugenda bukkiriza. We shall not tolerate your stupidity. Tukooye. Uggala otya radio yaffe mu kisiibo. Kyogamba yeyoke yaweereza ebyali bifeka wempe. Tewali balala baali baweereza live bifaayo. Wadde nga nabo sikuwagira baggala. Kuba kye baali bakola kye kituufu. Mukomye okutumanyiira nammwe. Mujja tujja ne mumbeera twogere bye tutaali ogedde. Okinaggukira kwani? Omanyi abakozi abasikola ku radio y'abafiirwa. Olw'okuba gw'otoola mu kitavu kya muwi wa musolo n'ogenda oli ebintu byo by'olya byonna. No. Ate nammwe bannayuganda buli muntu amenyebwako etteeka. Bannaye amateeka bw'ogenda okutunuulira etteeka nga oli alimenye mukube mu kkooti akuliyirire. Bino ebisajja bikola ebintu nga bikangakanga. Kankome naawe obusungu bwe nnina ku kisajja kino buyinza okunjogeza